Ebbaluwa ya Yokaana ey'okubiri, essuula esooka. Okulamusa. Nze omukadde mpandiikira omukyala omulonde n'abaana be nze benjagala mu mazima, so si nze nzekka era naye ne bonna abamanyi amazima, olw'amazima agabeera mu ffe era aganaabeeranga naffe emirembe n'emirembe. Ekisa, okusaasira n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe n'eri Yesu Kristo Omwana wa Kitaffe binaabeeranga naffe mu mazima n'okwagala. Essanyu ly'omukadde n'okusaba kwe. Nsanyuse nnyo kubanga nasanga abamu ku baana bo nga batambulira mu mazima nga bwe twalagirwa Kitaffe. Era kaakano nkwegayirira omukyala, singa akuwandiikira ekiragiro ekijja wabula kye twalina okuva ku lubereberye, twagalanenga ffekka na ffekka. Nakuno kwe kwagala okutambulira mu biragiro bye. Ekyo kye kiragiro nga bwe mwawulira okuva ku lubereberye, mulyoke mukitambulirengamu. Okufaayo kw'omukadde. Kubanga abalimbalimba bangi abafuluma mu nsi abatayatula Yesu Kristo ng'ajja mu mubiri. Oyo ye mulimbalimba oli era omulabe oli owa Kristo. Mwekuumenga muleme okubulwa emirimu gye twakola, naye muweebwe empeera ennamba. Okulabula kw'omukadde. Buli muntu ayitirira n'atabeera mu kuyigiriza kwa Kristo talina Katonda, abeera mu kuyigiriza okwo, oyo alina Kitaffe era n'Omwana. Omuntu yenna bw'ajjanga gye muli n'ataleeta kuyigiriza okwo, temumusembezanga mu nnyumba, so temumulamusanga, kubanga amulamusa assa ekimu naye ku bikolwa bye ebibi. Okusiibula kw'omukadde. Newankubadde nga nnina ebigambo bingi okubawandiikira, saagala kubiwandiika ku lupapula ne bwino, naye nsuubira okujja gye muli n'okwogera nammwe akamwa n'akamwa, essanyu lyammwe liryoke lituukirire. Abaana ba muganda wo omulonde bakulamusizza.